okubalamiza emirundi gye twezina ennaku 6 giyisamu n'emitwalo 10. Era kuzina kifiiriza. Yali anzina buli ddakiika. Kifiiriza tatulowoozezaako abalala bagala okujja kulamu bwo. That is the truth. It was 6 days, but 6 days even today sounds like we have been together for like 100 years, when it is not. That is the truth. Waza namuleeta wano. Kulaivu tukiwa vila ibe wachiliko nga achali mulamu. Era achali mulamu tana kufa ogambye achali mulamu. Nga tana kulwala togamba achali mulamu. Era wawulya beyogera ngaawo. Nga negana ninga mama we bichi. Ssegirinya Muhammad. Era abakazi abakulu bayokya. Nze simwokyangako socha, but I have love. I have love. That is the truth. You know, pengi me. N'abasajja abanjagaddeko nawo bamanyi. Benakoma okwagalako ng'abana Uganda bamanyi. Bamanyi. Yeah, and the truth is, if Ssegirinya cannot come and apologize when I lost my twins because I got a miscarriage, he will never get peace. And I've been saying it. Ssegirinya Anetondere olwaleero nti banange Gulix nsonyiwa abaana nabeegaana nsonyiwa mukwano nsonyiwa ojja kulaba Ssegirinya aze mu bulamu bw'ensi. Wekyo sategeera ku bakazi omukazi bw'afuna miscarriage oba n'ovaamu olubuto kubeera kutya obuzibu bw'omusajja. Nedda kati nze nayina abalongo tuli Baganda tuyina ennono zaffe ennono tuyina obukwakulizo. That is the problem. That is the problem. But at the same time I have a good clean of him. Nze era senga mbadde nina omutima omubisa nalibadde sijja ku page yo penga. I would have not come to your page. Bagamba abagala Ssegirinya nti wamulabisa n'ogamba tamanyi kuflashinga toilet. Era nali tamanyi kuflashinga toilet. Yajja n'apamira toilet yange n'agifukira. Egundi Kaluhero n'ennyumba gye nina gye napangisamu abantu. Wali abagagga ababeera e Kaluhero manyiyo abagagga baswidi. Kati Mbera Bakabi kumpi nearby. Ndibera Bakabi, this is my permanent home today. First hand contract. Not contract. I bought everything. I bought even the Kaluhero. I bought it. The nyumba a Bakabi, you buy a house. You don't live a second hand. You don't live a first hand. So this shop can get hit, Dixon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Koli tugamba nti nobeera ngo subscribing liking ate obeere ngo sharinga. Muzada Megatron is my name Dine Ganja Fadi kulamuli agesigika ebigambo tebitambula bulungi eri mukulu Ssegirinya honorable era nga twasondubanga tuteka yawo live yabadde ya muganda we muganda munyivu abantu bagenda ne bamukuba ebifaananyi mu mbeera gy'alimu most especially abakulembeze agenda yefudde amulabako yemukuba bifaananyi speaker nga amutwalira ebimuli naye ebimuli ebyo bye yatutte si by'abagenzi. Nalabyo ng'ebimuli byamutwalidde bye bino bye batwala Kabuli. Kabonero kabadde kabi nnyo nze tekanviiriddeyo bulungi yadde n'akatono. Boba bye byawulamu waliwo bye batwala Kabuli ne batwala ewala. Bino bya Kabuli nze nabitunuuliza nkaliriza bya Kabuli. Oba babimuguza bye bakoze ensobi. Naye ng'abantu bannyo bagenda okulaba Ssegirinya embeera gy'alimu. Naye leero so obulwadde Ssegirinya bw'alimu so kumaliisha. Kooti emuwadde pasipoti okumuta ogenda mu diaspora ofuna obujja. Bulijjo balinda ki? Jukira baali bagibowe emisango gyaliko minene ate bejjeereddwa omusango. So Ssegirinya obuzibu alina bw'amaanyi. One,
Sekaumaru awanda muliro nono omukyala bamuyitani Gulix awanda muliro ate nalabyawo full figure yabadde ku gundi eyo lijakolera ku soroti n'agamba Ssegirinya va mu kuzannya mira eddagala kati Ssegirinya before that nempulira ng'agamba nti obutwa bwe baamuwa mbo bamutaddemu akayinja akanuunamu obutwa mu mubiri bwe butwa so statements zitambula so ekyo nakyo tetwagala tukibuuse maaso nti abantu abo balina ebintu bye babawanga oba oli abo bali mu kkomera okitegeera nakyo tekyetaaga kubuusibwa maaso wabanga ye kennyini avuddeyo n'akola statement ye twetaaga tugitunuulire naye era n'ey'obulwadde abantu baga nti 90% ina n'omuntu omu omunene amumanyi kuba emboozi yali mpanvu Ssegirinya yanyola Kiwate Kampala Uganda mukubati valaawo ng'afuuse serebolo mukuba amasimu omuleetera emmere n'agamba fungula eyo sijja girya nja kulya eri magulu nja kulya eno erimu supu emmere temuli supu mbu ebyambi bisekerwa naye bannaye Ssegirinya aliwo bi naye information gwe tuyina omukulu mulwadde ebiseera we yagendera mu ddwaliro awo n'ava ku ddagala ate obulwadde obwo yali mugundi mu kkomera kakati so ate era kiwanuuzibwa ojjukira ne ku ssaga za gundi za pasita Iganga agenze mu kkomera era naye kyali kyekimu jjukira ali akuba ekirwadde ki covid ng'agamba gavumenti nedda mulimu tulimba gavumenti neemuteekayo bannange abakulembeze mwenna abavuganya gavumenti ekigambo gavumenti kintu kinene buli nnyukuta eriko ebigenda obusajja baba ready okukola buli kimu era nze ntya Bobi Wine abasajja obbayingira aba ready okukola buli kimu olina okubanga wagondiira agenda agambye faza maza dda naye buno gwe basobola okwatanga akakoko neetabayo wadde akekema naye ku Bobi Wine wakiraba omuliro gwanyoka Bobi Wine omuliro gwo gwenda kunjoka ne obuli kati ebizimbe ebikadde bikyaliko sipule zino bakwata sewanyana waabwe bakwata ganja waabwe kale omwana bamukima wano emboozi zisigala ku kyalo bajjawo ng'abasajja obukambwe bwe bayina bamuwazi oliyo emyaka egi kati wuno embugubugu zikugudde obusukutu bw'ettano bano Bassegirinya bano babaka babakwata ne babateekayo omukulembeze akyogerako katono ng'ensi etambula so tudde ku mukyalo ono gwasinga omukyala gwe bayita Gulikiso yawangalira wali Sweden ayinamu kasente Ssegirinya olwagenda eri ate mbu yagendayo tannayiga nakukozesa toilet zino za kuflashinga naye ebiseera ebyo omukazi ono si yamuwanga ssente bifuatanengera paliamenti ezo yakozesanga okuba amasimu jjukira omukulu yavanga wano n'agenda e Sweden butereevu era ye nga bw'akomawo agamba nagenze Basakira nva Basakira jjukira yali road kansala w'Ekawempe division okitegeera naye ng'ebintu byakolanga road kansala mu butuufu bizitowamuko Gulikiso ono n'emikwano gy'abali mu diaspora nga bagezaako okulabika nti bavujjirira naye omukulu agambye mbu ebbanga lye yamala ne Ssegirinya ettonotono alinga amaze naye emyaka 10 mbukundya gye yamulyamu yali ayagala bakole ki simanyi nakumanya Gulikisi wali ayagala bakole ki ate mbu Gulikisi yafuna olubuto lw'Abalongo olubuto ne luvaamu Ssegirinya n'abikudaaliramu era yeyo point ye gyali mu kudrivinga ate kati yagamba Ssegirinya tagenda kuddamu funa mirembe mbw alina omwetondera ye tamwinaako buzibu naye aveeyo buvi ku mukutu gye mugatta bantu agaye nti neetondera Gulikisi olw'okubala atanga olubuto lwe namuteekamu olw'Abalongo n'ebintu byenzudde ganja tukola nnyo ebintu mu nzikiza naye omuntu wabeerako mu mbeera embi bivaayo nnyo simanyi lwaki ebintu bivaayo omanye ebiseera ebisinga eriyo omuntu avaayo ye ng'akuba bakayita batya kalyonsomiro bamuyita gudiikudde okitegeera n'avaayo n'agamba namugambanga wano ng'ali muzannyo namugamba ng'akudaala namugamba kaakati jjukira wano ye mu kuvaayo aba ayagala akakase ekyaliwo n'ekyali kikwewaza kati saawa zino alaba ng'okkakkanye kati Gulikisi kyaliko saawa zino n'abo bonna abavaayo nga bagamba Ssegirinya mbu yali mufumisi w'abakazi mulungi nakunyumiza information gye nafuna lwakuba munaye nze ennaku zo sikyayogera mannya g'abantu ate abantu baba bavunanyizibwa baba ne statements ezo omukulu yagamba omwana ku baati valaawo mbu yafumita buli kimu
jukira wabanga emizannyo agenze yali walinnya nnyo ddoboozi ly'ekyebando buli omu ng'ayagala okumuwulirako kuba yatuukanga enamba 1 mbwate Ssegirinya ali azina Ssegirinya ng'azina gulikisa ajjeeyo bwino akugambye olunaku emirundi 9 n'embalaasi obubalaasi awo eyinza obutatuuka gulikisi yali ayagala emeka gulikisi ng'engeri gy'attuluddemu emyaka gimuwubudde akagundi baba ne libido naye bakoowa mangu ganja nze ekyokuzina sinaako buzibu gundi ani Ssegirinya kubanga twabikudde abantu ono nze nina gundi gwe mmanyi n'omuntu gwe mmanyi ali mu bintu bino ebya artist biki buli kanaku akola omuwala buli kanaku ate nno va kwabo abantu nno nga beekola ekintu bano bamusiba mataayi abakuba obukalu ne babanga kapuso abanga ennyonyi ennyanga ali bw'ati amanyuka bano be bongerako ow'ekitiibwa goni ate omuntu yenna ow'ekitiibwa aba n'amannya 3 tebayinza kuyita ow'ekitiibwa Ssewanyana Moses ow'ekitiibwa Ssewanyana Moses Kalibala balimalayo osege baba n'amannya 3 kati buli muntu yonna gw'owulira agwamu eyo kali baliridde abaana mu moofiisi awenjula buwenji nga bali abaana nze kati olaba ganja mbubasumulula obuleega nze kati olaba mubata akaleega ate kati obuzibu bana abali ku Megatron tebabangako na mikwano gyabwe gikola mu ofiisi ezo abaana abawala bafulidde ebizibu mu moofiisi ago biggweero ate jjukira ate ababaka abo beekoze ebintu bababaka ne baminisita nze nina omubaka teyeebaka simanyi bano abakulira ebitongole ate mubaka wa Nuupu teyeebaka oli asuula akukuladde kuba kati omuwala yaŋŋamba naye gundi ye teyeebaka nemuga nina kyaliwange amumanyi ne mukyala we yamuggyamukko mu ggwanga muno talimu n'abaana bonna yabatwala kati yeeyagala agadanga yakibe yeeyagalanga kigottantula nange abaana beeyagala bwana e Kampala Uganda kuba kati embeera Ssegirinya naye abalongo bano baleka baleetamu ku buzibu bino ebyaseeka Umaru naye ayagala mawulire talina kyagenda kukola talina gwasobola oyo omufe talina Seeka Umaru ne bw'asiiba ng'asaba n'asula ng'asaba nti abeeko gwabonereza teri gwe biyinza kukwala Seeka Umaru tugenda muleeta mu episode eddako ensonga lwaki Seeka Umaru agira omusajja Seeka Umaru agenda afunisa ani omuwala olubuto omukulu akiteekamu amwabya ebyo byonna twabimanya bamutwalira akagundi omulambo bakateeka ewaka anti omuwala oyo gwe yafunisa olubuto yali mulonzi wa Ssegirinya mu Kawempe gundi Kawempe eyo bagita North eyo mambuka so n'agamba nja kuyimirirawo olw'omulonzi wa gundi tugenda gireeta no ku Megatron naye nga kyensuubira kino ekyabalongo abakazi bano obalaba bakazi banyiiga abakazi bagira kuba bino ebintu by the way olumu ebintu bino eby'obuwanga wanga omuntu agenda n'abiyisaamu amaaso kuba Ssegirinya omukazi yamukolanga butereevu teyamukola n'amusobyako bagiyita kusobya omukazi n'asoba mukazi ono ng'amaze okufunamu ekkungi hadduse jjukira nti omukazi yamuteekangamu ssente mu kampeyini wali amaze okulya entebe kati bwe yamala okulya entebe ennene naye no tagyeyagaliddemu musajja tagyeyagaliddemu ganja abakazi ganja abakozi bakolima omaye abasajja beekolaakola ebintu n'alowooza nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye naye weebuuza kamunye ziri mmeka mu ggwanga wano lwaki enkoko zizongera kwagaagala bunaku balya enkoko akakadde k'enkoko kagwa mu Uganda wano naye kamunye olaba mmeka so abakazi bwe bavaayo oba lwakuba tebazirunda anti zo ziwawodi badis kitegeeza ate zo zandiyagadde nye ziyita ne mu bbanga senga zibunye ebirooko naye maama mwabavaayo ne mukola abakazi abo ebintu ebyo ebyambyone ne muvaayo ne mwesulayo ogwa naggamba ne mubayisaamu amaaso bajja bakolimira oba bakola ebintu omukazi oba omufunisizza olubuto tekyetaaganya ate mbolekerera omukazi oba omufunisizza olubuto ndotegeera mbululwo butereevu gezaako nnyo okulabika nti otwala obuvunaanyizibwa kuba gwaba yasimba omuti ate gwaba wamusimba ennwe butereevu lubo kakati mu kusimba omuti gwe ate toyagala gufukirira kulabika nti ate gukula kuba kati omukazi ono olaba Ssegirinya senga teyamulya oba senga yafaayo nnyo n'agamba bwaya abalongo bavuddemu kangende mukolere abiri tuzaala abana ekirungi byonna okumanya omukazi anyiiga omukazi alina ssente zasobola okuteekinga gundi obuvunaanyizibwa kuki ku baana be bonna n'abalabirira
naye kyaba akwetaazamu kiri ekintu ekyo kiriza buvunanyizibwabwo just kwatula bwatuzi kiringa kwatula ddiini mbu ntodde shaada njatudde obulokozi katonda kyakweyagalamu kuba ebisigadde byonna ye mugagga ne gulikisi kye yali yeetaaga mu Ssegirinya kukkiriza nti nze taata nti omwana bw'anambuuza abaana ba taata yaani kino kyali kyagala Ssegirinya kyali kyeyagalira omulaba yagamba Ssegirinya kasita avayo n'agamba nti bannange Guuli sorry ayagala kagamba ak'obunyukuta obutono ennyo obubale yeesonyiira omwami we oba oli awo anaddamu n'ayimirira ku magulu Ssegirinya embeera gy'alimu si nnungi mbeera si nnungi ekirungi byonna nti nalabye ate ono omwana Sami bakaka abantu okugenda okulambula omulwadde kola biki waliwo omuntu abeerawo wadde talambudde ng'ataddewo embeera enzitokuba kakati bano bennyini tulabye muganda we omuvubuka oba abadde muganda we kimmanyi nga ate avunana bano abagenda okumulaba nga bakuba bifaananyi omuntu yenna Ssewanya nange ali mu limelight for instance muyimbi muzannyi wa sineema munnabyabufuzi tagenda kulaba mulwadde alekeyo kamera aba alina oteekawo kuba ekyo kye kimutunda munnabyabufuzi yeetaaga sympathy eyo mbalonzi alina omutima omulungi alambula abalwadde kitegeeza kamera erina okubaawo n'omuyimbi kye kimu kuba kati gojja muvunaana ne waafa yabaamusi okitegeera si yabaamusi kuba naye alina otambuza obulamu nga bugenda sikiwa nti bwe bateekawo kamera wali ekendeeza ku bulamu bw'omulwadde ye yeetaaga ekyo yeetaaga public emanye nti alina emirimu gy'akola egy'obuvunaanyizibwa abantu oba oli awo bafune obuganzi gy'ali kakati bano abagaana kamera simaye atosobola gigaana tekisobokera ddala ekyo mukive nako naye nga nno byebyo omukyala munyiivu era ng'agamba nti Ssegirinya alina okubeera nti yeetonda gy'ali tulabe olowooza agenda mu nsi ki agenda US bamutwali agenda US bw'atagenda US ayinza okugenda e Budaaki naye Ssegirinya waawona seekawumalu simanyi nti ogenda kunywa mazzi olaba abadde mulwadde ng'ayogera tusabe Ssegirinya kuba nawulidde mbw ate alina amabwa ku kibumba bannaye birwadde bingi nnyo ebimutemba kale katukomeno sozi endala nyingi nnyo temuva ku Megatron beera ng'osubscribing liking tubire ng'osharing